Mugamba ze moderate. So tuluka page yemu. Naye bakuyise mu ngalo tobamanyi. Mbabala. So mulimu ebintu byolekera Katonda. Nze kyenkusinga nze siguza muntu kapa mu kutiya. Muguza kituufu waliyo kikozeeko. Wakakyuka bukyusi okudda mu NRM. Naye waliyo kikozeeko. Sigulanga kukira. Waliyo wanguza Kyagulanyi ejjinja sikwera n'onguza Kyagulanyi n'onguza Ntufu. Kapa mu kutiya. Project yali ntuufu. Ate yatuuka. Kyagulanyi yayiwanjuwe. Yakutuusa project yali. Project yali ntuufu. Yakutwala we ntuufu. Andi kakati toyinza agamba nti nali mukyamu. Okiwulidde? Project yali nfu. Nkugambye driver waffe ya getting excited n'ata steering. Imoloka neyingira ki? Ekibira. Naye nga project yali ntuufu gye twali tugenda nga watuufu. So kumanya gyogenda nga watuufu n'omenya driver omufu. Tomanyi nti kati saamanya nti talina driving permit. Kati byonna oyinza obimanya. Yatugamba avuga. Tugamba otutuusa. Kuwera ekibuzo kiki? Tutuuse. Era n'agisimbula. Okiwulidde? Nedda. Nedda. Ennaku ze tufunda taxi driving permit yiino nti yiino. Driver agiraga basaabaze. Talaga basa. Tekiriyo. Era wa traffic yamuyimiriza bwe pa nga talina permit. Ali mu America. Oh Jesus. Kati oyinza okinenyeza nze? No, because gwe nali sikulanga musaabaze. Nakulanga na nnyini mmotoka. Na nnyini mmotoka. Futwalina obwetaavu bw'okuvaawo twali tutubiridde. Nga tutubidde. Nitwetunatuna mutuganda. Waliwo agimanyi wano. Munnaffe ekiwana atugjawo. Nti munnaffe ono ko ye nti egisobola. Nagiyingira. Kisumuluzo. Ne tugisindika yali yakusindika. Okuva mu bisooto byali yekoze eki? Etubiriddemu. Netokota. Ne tugisindika. Netokota. Ne musajja agima. Omusajja agima. Obuzibu bwe twafuna ayina stages yatuukako n'asanga abasaabaze abalala. Fe bagisindise eri mu bisooto. Muve mugifulume nyingize abalala. Ne mugifuluma. Ate n'atamanya nti Bigirwa. Eyo mwavu. Wadde okuwaayibwa kondakita. Ensi bwetyo bweba. N'okusika ekijji tebakuwa kusika kijji. Ensi bwetyo bweba. Gwe genda osome revolution yani? Genda osome revolution ya Fidel Castro. Banne yabatta. Yatira ddala byakwata nabo ekintu ate nga bakuba emundu enkalugwe. So kali gokyagibwako adifi mu political strategy. Why not? Okyavaako adifi. Naye obadde okimanyi nti nzaaliwo asigaddewo mu space. Space nkalu nzaaliwo. Bwolowooza. Anti nze ate kati opposition kyagitutte. Kati oliwo. Space eri awo etagalatagala bweti era Mungu bwanyamba nagiwako amafuta. Nga nkiyoola otandika. Amazima essaawa. Nga kubisana na jjajja. Sebo. Waliwo wa Twitter. Owa Twitter? Owa Twitter omusinga eki? Oli available. Ye ne Kyagulanyi. Bali ku muliraano. Ate yo gati bali. Owa Twitter ogamba Nankanyi. Owa Twitter. Ogamba musajja wange Nankanyi. Twitter. George. Ne George alina omulamu naye ali bweru. George? Kati gwoliwo wano mu Uganda gwoliwo. Bagamba kati bazinzeeko ensalo kati gwoliwo. Kati George ali wala. Ate gyakolera ebyobufuzi ku Twitter. Ab'ekatwe tebabimanyi. Katwe tatunda. Katwe tatuukayo. Era tuyita nze mumanyi musajja wange. Tusobola okuyita ekatwe awo naye. Nenzibuwalira okuyita mu bantu. Sebayitamu. Ngamba, kyengamba. Bigirwa omanyi nga nze ndi mu kubuuza abantu. Omanyi chicken? Omumanyi chicken? Yes. Omumanyi? Omumanyi chicken? Ngo bakubye ebikonde. Omumanyi? Mbadde simumanyi. George yanyumiza chicken. Ne profile ye ne byakubye ekikonde ne shobo yagenze n'ebyaddiridde nga ndi mu Uganda. Nga gwe tobimanyi? Nga sibimanyi. Kati ate nze mbimanyi. Kyenva nkusingako. Chicken. Ekatwe. Bwe mubuuza ku bantu ekatwe. Naye so temuyinza kubuuza katwe mwezi ante kumi nga temuli amumanyi.
kyonna kye kiri naye obuzibu tunatambulamu nange. Kati juzi nali nva kuziikira Kani mukaaku nakola nga obuzaabuza abaana nasuba ogenda olumbe lwokalwaka nalukwata era wasubwa nnyo nakola nga obuzaabuza ate wakola olabanga okubuzaabuza no abuzaabuza I mean what did you deliver there okaaba bukaabi mazzi linda kutugezera ku ngubaga okibulidde naye anti kati temumanyi mukolo omukolo wemubeerako nga ba champion we muli bangi onoonya eriya gwe gy'ogenda okuyitamu kuba kati omukolo guliko mpuuga oyo wamufulula guliko kakande gwe nkugambye wano kakande n'omuzindalo yagusookako oyo saamulaba okiwulidde saamulaba guliko abedi bonna babafulula okiwulidde olumbe guliko omukaaku kennyini nze nkubuulira omanyi ze siti yakubuulira olumbe abo bonna wabafulula omuteeketeeka agenda okusituka nga wamufuludde ebigambo bimaliddewo ebigambo obimazeewo ekyanuma wawunzikawo kabibadde tugenda kufa tetufuzeeko ati ekyo kitegeeza ki akaabye si kukaaba gwe olaba bwotyo kitegeeza ki eri audience to work hard. We communicate, my friend. Lucian, teramu abantu awo nga Bigirwa akaaba nga amalirizawa niba ne tugenda kufa inje kinuma kufanga tetufuzeeko ne bantu yawanika. To work hard. To work hard. To work hard. You, me as a leader and the population. Andi kati womanyiddemu amaanyi ogambye mbonga ba champion we bali bangi. We champions were there. Ate kati mbakumenyedde. Basajja bange abo beba champion basajja bange sina gwe mpisaamu maaso mulimu champion gwomenye mubomenya lwega mukaaku tatya kutandika tatya kuzimba era mukaaku naye musafalinga ekintu kimu mulemeredde bulemerera kumaliriza naye mukaaku mu kuzimba nawe okimanyi nti yabazimbira Ntufu emutunda musajja wammwe. Actually, Mukaku yabadde kuloza nti alina Pamiti nga ate talina. Of course Mukaku era ebigambo twabimwogerako bingi nnyo. In fact mu bigambo bya bedi Agamba ti Mukaku yeka ye muntu akoleredde ebyobufuzi naye nga asasulwa bubi. Yes. I agree. Najja nga akola breakdown. I agree. Ya invent ezenjawulo. Yalanga dipi nti egenda kugwanga yakajja. Nedda kiri empute. Nandi musajja ne wenda tutandikidde ku munani mawo nedda nendowooza nti Muganda avuga kya Buganda tugenda okuwunzika. Ngamawo ekintu akyanja yali mukulu. Naye ebyo byonna bibeera mu kati bwe twavueyo ne tujja kujali site wa musajjawo kufuna muka refreshment nakuba wakavulwawo kujali site nzija ngo mbalala abavueri ewaabo abala ngana bakumanyi abalalo ne bachamuka nga bali awo bonna ate sajja we miliyoni y'esente yogera amasi musajja gwe nali yala bubi nnyo bazize engulu ate abala basanyusa bo achamuka asuula agendo andi babamu n'ebikola bibeerawo ate gwa wali obafuna mkwabo batu actually oli waabwe bakulaba you are like them ate like them how enyindo yo leka nawo ekyo gago oli muteeso abatera n'enyindo nedda ekyo gago oli muteeso nedda sewo wali era kingambyeko enyindo yange ero manyina bwe bagiteeka actually ne Busoga yonna bagamba oli mulaalo ate kakati abalaale Busoga tebaliyo bamanya oli mulaalo anti kati obeegaana kiriza ti oli mulaalo nze ndi munyolo bijula tunula mu kamera kituufu tuvyayo mutunula mu kamera bwoti kale fena tekeyo face tulaba naye kati kyembuuza Simon at this level ocyanjogeza kabira yange nvaawa biki nze nge tune mu banga lyemaze naawe ngambe tune mu kamera we say let's look into the camera here tubale tuli mu kamera abantu lwaki otokula mu kamera bijira kakati kati nze asinga okufaana n'abalaalo mu bantu abava e Busoga si kubafaana kyeŋŋambye okubanga baakuwa emiliyoni makubanga balaba brother
Bampera ku body structure. Bampera ku content. Era content w'abalalu. Bampera ku content they appreciate. Era na kizula luvanyuma. Nti abantu bonna batulaba. Abantu batulaba. Nange mbewuunya mbasanga eyo. Waliwo juzi we nakimaka. Na nkulaba ne Bigirwa. Ate kyo nyambye. Otandise okunjozaako taama n'emirundi. Omugenzi. Awo yoye yagenda. Badde nga balifaalinga ku mukwano gwo mirundi. Mbona abeera n'emirundi nansi. Mbalaba ne Bigirwa kati ekinnuma. Wanda bane Bigirwa ngaloza Bigirwa munene nnyo. Ati kikuvumya kyennyini ekyo. Kuba kati gwe effort ye erimu okunafuya. Effort ye kubula abantu. Kati omuntu atuuka mu restaurant ne wabawo abantu abamuwa akakadde k'essente abamutono. Mu Uganda muno ku bukodo bwa wano. Live alone obukodo. Bati gwolyo kirabyewo. Sicha. N'otuula awantu ogenda okumala okulya emmere nga waliwo babiri basatu abagisasula. Ekyo nange nkiyitamu. Okitegedde? People bantu bansasulira emmere. In appreciation. Bansasulira. Simanyi basasula mu appreciation oba mukuloza nti sisobola. Because you know both are possible. Naye bw'osanga mu ekyo ekifo Saturday n'omanya. Kakati njala okutegeeza butegeeza nti ebintu ebimu tubiwa obudde. Wano ekisayi ky'ebyobufuzi kikalu era tubulako obubuzi Katonda kukola ki? Manyi Katonda yagaba weevu. Okay. Abantu bakuwulidde musajja agambye mu space Bigirwa says ekyenvumya kubataputira General Moses Bigirwa agambye nti mu political space ya Uganda opposition yasigaddemu. Although church are opposing, actually overtaken by events. Anybody who tells you in Uganda that is opposing Museveni is simply a nothing doer. Museveni is beyond. Yes. That is your opinion. Kati Museveni kyamupinga kochi. Ate nga lwaki? Ogenda musuuza ki? Kyonna kyekiri. Gwomanyi lwalivaako. Kati Dr. Besigye yamupinga nga w'amaanyi yamuggyako. Dr. Semogere yamupinga nga w'amaanyi. Kati Bigirwa. Joseph Kony yamupinga nga w'amaanyi. N'abalala tebamuggyako. N'ekyo tekitegeeza nti olutalo olw'okumupinga luyimirire. Okay. Nkuzaayo ku theme yo. In interpreting political power and its consequences. Is it still tenable to oppose Museveni? Yes. Omusuuze eki? Omusuuze power. Bulungi nnyo. Kati kankubuuze. Bw'olwana n'omusajja akuze mulwanira ttaka. Gwe kyalinamu ku maanyi. Opondoka bupondosi oba ogamba kandemereko. Mulwanira ttaka. Mulwanye emyaka aga. Bw'obaamu amagezi omuto nti omusajja tankutukirako mu ngalo. Kamulekere ebintu. Okiwulidde? Mulwanira ttaka yatwala ettaka lya taatawo. Nga musajja mukadde gwe twalanye naye. Ogwamu bugumaanyi anti yegwe tankutukira mu ngalo. Kati abamu tetupowa. Kati katukole emirimu gyavu. Museveni wakutukira mu ngalo. Ng'endulu evuga. Kuba bwafa endulu. Ng'endulu evuga anti mba nkikutte olwo. Anti wano mu Uganda omuntu yenna akutula jjajja yaba champion. Ng'endulu evuga. Bigirwa mumaze wano mu Uganda kati. Omanyi kitegeeza Bigirwa? Bigirwa bwakutukira mu ngalo tosula. Anize. Ati kakati omanyi sisula ntya. Sentiments ofuna abantu ozimanyi. Abaana abo tubagamba bulijjo baleka omusajja. Tubagamba bulijjo kati abakutudde omusajja bali ludda waye. They will just look for you. You can't survive without Museveni. Ate who? You can't survive without Museveni. But Museveni is an old man. General Museveni. Bwakutukirako wano kati. You can't survive. Ngambadde mbisana naye. Nankutukira mu ngalo. Yes. Ate n'ongamba nti sifuuka champion. Bantu baga nti tubagamba abaana bulijjo. Bantu ki ate? Bali kutulidde abamwagala. Gumanyi bana ababodaboda batandikiraawo. Okola ki? Kaweddeko kigozi. Osanga ntebe mu ntebe. Today. I'm telling you. Mu Uganda temuli muntu ayinza kusanyuka kati nga Museveni afudde. Okubuulira mbeera ku street kw'obeera
bino bye bigambo byempulira no jajja wakiri ekisooka okumwagaliza okufa si kirungi n'okunyuka va kufa naye n'okunyuka okumwagaliza okufa si kirungi era zisobola kikola nti jajja wuuyo singa afa tekisoboka ekyo si kyamagezi because enfaaye erimu ebintu bingi naye bweba eri mu interest yange nga nzaddako nga nzakiyoolawo ekitasoboka tewali bitasoboka mu byabufuzi omanyi Bigirwa nze kasoba ng'obirimu it's good you have said you interpret power and its consequences muzanyidde ku bannayuganda mu bwongo ne muvuyaavuya ne muvulangatanya ekintu to the extent kati bannayuganda nti waakiri Museveni. In fact majority of Ugandans now are praying that can Museveni live for another 10 years strong and solid. Temwagala nange bwentyo nno eyo page nange njiriko musabire emyaka emirala olw'ensonga one successor we tumulabi gwayagala okola ki okulekera ekintu ademonstrating the capacity ye ne approach of handling public issues ne tumulaba ne tumuteeka wali kati ffe abaagala okikwata tetuli lwedde tuli fragmented era bwenabadde mulumbe nagambye nti abantu ffenna tubadde tukuŋŋaanye tuwerekera mama wa mukaaku wano naye tujidde mu buki tujidde mu bukunsukunsu bubondobondo n'abantu kwegamba nabadde ntudde ne kataabu nga kwegamba awulira n'obuzibu okutuula nange kataabu Moses omumanyi okiwulidde omusajja gwe mpangane naye emyaka 20 olw'ebyobufuzi byawa ng'atya nti ekifaananyi bwe kinaafuluma nga yabadde naawe alina wajja okuwoza okitegedde that kind of politics kati tetuli lwedde kukwata power as opposition era nina abantu benalingamba nti as opposition now the best strategy now etukolera ate it is to pray for General Museveni okusigala nga akyakikutte for the first time okanyiza tekyogerekeka nno mu bantu lwaki tekyogereka anti the truth Ugandans are praying that let Museveni live at least for another 10 years kubanga abaagala okimuggyako mwenna muli kyesigalize naye mbadde ngenda kikubawo naye kyembadde nkugamba nti so ku page eyo ega nti waakiri agira abaawo kwoli ku page eyo kwendi olw'ensonga zino wammanga ebisozi bigira mu byobufuzi buli kyoyogera kirina okubeera backed up kampulize ensonga buli position gy'otakinga olina okukola justification so this is the justification gwezizo ndala z'abatimbi ba bipande za bulijjo z'abawagizi kati nze kankuwa ensonga ez'ekikulembeze yes ku ludda oluvuganya kwendi tetulina mukulembeze asobola kikwata why tetulina mukulembeze tweyawuddeyawuddemu nnyo okiwulidde mukweyawulayawulamu nekitufuula abanafu si kubafuula muli banafu ekyo kikyo naye nze byenkozesezza ebigambo byange bali bangana ndi moderator kampulirize naye nga yes nekitufuula abanafu. That is point number 1. Point number 2. Afuze emyaka 4 bw'omuleka n'awaayo akati ng'akawadde omuntu atali wa saidi yaffe nga si ffe tukamuggyeko tuzeeyo mu opposition emyaka emirala 3, which is very dangerous ku bulamu bwaffe. Very likely. Yeah? kakati dangerous but very possible. Buli lwasigala nga yalina ekintu it works in our advantage. Tuba tukyetetenkanya anytime omuntu ajja kuimaginga kati ate ekyo it can be me or any other person. Ekyo ate ekyo analysis eyo gy'owadde ate egenda kuvumya bali
balabanga gwali ne jjajja labaga nti oyo alya nabo bategeera nze ati njagala bampe ensonga ezisukkakaawo because politics wakomanyoko twamugoba ku line kati olina kuleeta nsonga bampe ensonga ezisukkakaawo nti Kyagulanyi yagenda kikwata from US balowooza akomawo nga Swaziniga akomawo sawa yonna nga bagenda nga Vietnam film star komawo ne bakimayo abasiba basigala mu Nankai mu balakiza aba Vietnam tekiriyo titulindaani Dr. Besigye omulaba wuuyo ayi agenye okiwulidde agenye wekiba Lukwago wuuyo omulaba nkakasa bugasa Lukwago bwava mu kuba tadda mu byabufuzi ayinza kubivaamu I can tell you from my reading kati kiki kyoŋŋamba kati nze wenkugambira nti jjajja bwakisigaza it works in our advantage bwetwetetenkanya singa akiwaayo olwaleero bwe n'akiwa omuto n'akiwa omuntu omulala yenna atali waffe n'akiwa Kaine Rugaba katugeze n'akiwa Kaine Rugaba nga bw'ogamba yabadde atongoza Ruhamya okiwulidde ekyo tujja kyogerako n'akiwa Kaine Rugaba kakiba kitegeeza nze neeyongeddeyo mu opposition emyaka asatu kumpi oba oweddeko mpali myaka 7 oba tokyatunda oba olina kyogamba dati Katonda ng'akuwadde obulamu nakyo kiri awo okiwulidde kakati nsigala ndi mutuufu nze agamba nti jjajja agira akikola ki akikwata so bino ebintu bya reasoning sira mu bantu abasobola okutegeera kyogamba tuyinza okuba tuli mu aba abantu bakitegeera nze njagala anti sheno tugikoze bulungi nnyo njagala tulabe komenti nze kankubuulira abategeera kyogamba bali aba gwe nani asooka Simon akitegeera owokubiri Muyanga owokusatu Lutaaya aba Simon ne Muyanga basobola okutegeera kyogamba balinde bakomentinge baga nti wakiri jjajja agira akwatamu emyaka 10 balowooza oba okolera jjajja siba abantu bategeera nokulooza nti olowooza abantu kati bategeera abantu basomeseza ebyobufuzi babipiikinze nze nkubuulira kubanga kati nze njagala abantu bambuulire opposition tukikwata tutya myamwe realistic bad ekyokuba jjajja eryanda temukyakisobola is a hard target. It is a reality. Is a hard target. Kyovolaba ekyokumatiza bannayuganda nawo temumalaako ekyo tewali akinako monopoly. Basobola people rejected you. And this way no the public judge used the other factors. No, people rejected you. But temuwera. Of course mulimu weaknesses eziva kuffe okiwulidde ng'okuyingira field nga tweyawuzaamu n'obutamanya ejjinga bulungi nnyo olutalo but jjajja naye yakozesa factors nyingi nnyo okutusuppressinga. Of course zakyalina okitegedde naye era kisigala kitukolera. In fact olwaleero Kyagulanyi owekitiibwa Kyagulanyi y'omu ku baali yeetabye mu kwagaliza jjajja agira abeerawo nga bwetwetereeza mundaba okubaako kwa jjajja ne Kyagulanyi kuyinza omuyamba kwe kumuyambira ddala kubanga okusinziira kati ku byayogera byasembyeyo okwogera jjajja yekka yasobola omukkiriza okudda wano singa God forbid jjajja awaayo obuyinza n'abuwa muganda waffe Muhoozi Kaine Rugaba Kyagulanyi asobola okufiira mu Exile. Obulamu bwe obusigadde ku nsi busobola okubeera mu America kubanga okusinziira ku interpretation ya politics Muhoozi gy'akozesa siraba bwamukkiriza kudda wano. Okoseza kaddatako n'obudde bw'okujja okutulaba webale nnyo kutuwagira kwanyisaganya ebirowoozo mbeera yaffe mwe tuli abali ebweru w'eggwanga mwebale nnyo badde ndaba YouTube enkyaleero
ngiraga nti abantu abasinga okutugoberera channel yaffe eno eya SML News UG ya General Moses Bwira simanyi bali mu United States of America bananga America ajambo sana era nti banafa bali mu America we batulaba bagabana bye balabye ne bannaabwe. You share the biggest number of shares of our content in the United States of America, followed by the United Kingdom, ne bannafa bali wane Warabu mu United Arab Emirates namwe mutugwera bulungi kosa bannaffe banna Uganda abali mu nsi sikinom mwena bannange tubalaba mwebale nnyo mwebale ddala bannaffe aba Biva Organic ne bakutuusaako the inside out olwaleero. Biva Organic Natural Health Products beetegereze emyaka giwerera ddala gisoba mu 10 kati nga beefunyiridde ku mulimu ogw'okukola n'okusomesa bannayuganda engeri gy'onywezaamu omubiri gwo n'okubeera omulamu ng'okozesa ebintu ebyaffe ebyobutonde ebiri wano. Leka kudabulize balanga nti kino nakino nga nedda. Dr. Richard Senjobe asooka kusomesa nti ekika ky'omubiri gwo kye kino, emmere ekugyamu yeeno, obulungi bwayo bwe buno, ebirwadde ebiyinza okulumba bye bino era bijjanjabwa bwe biti. Kale Biva Organic Natural Health Products wali emengo genda obalabe ate gobera emikutu gino ne ku Bukedde TV BBS Telefina newalala Dr. Richard Senjobe abayo nga asomesa oba tonnalwala soma ogenda okulwala ng'oyize ekikwatako ekyo kyoliko. Ndi ne mukwano gwammwe General Moses Bigirwa again to interpret political power and its consequences. The interpreter of political power will now tell me first what kind of political power are we securing in deploying our troops in the Gaza Strip. We interpret power and its consequences. Let's now know the power and the likely consequences. Welcome. Thanks okula wana Simon. Gwe gusoso kusanyuka okundaba. Ate lwaki. Kososo kyogera. Zembera nsanyuka okulaba. Because sikulinako mutawana. Naye abantu balinako omutawana. Bansojja sojja. Olina ebizibu bingi naye zinabigumira bugumizi. Naye bali tebasobola bigumira. Oli muganda wawe kati nakukolera bizibu ki? Oli mukulu wawe. Sojja bansojja sojja. Anti opinion yo mukuteesa kwange. Kati bansubira kwerawo nga ndi sekibo. You have to guide just. You have to moderate. Naye ojja no opinion yo noteka mu feeling za Piero you. Baba ino kutwalaganya. Naye nga nimusanyufu okubeera wano nate njagala okuwa report nange nti abalabi b'omukutu gwa General Bigirwa Moses 70% bali mu Uganda. Oh, ababo. Bali wano ku ground. 70% bali mu Uganda. 10% bali UK. 10%? Abangereza? Tawo nsinzeewo nze Bungereza ninayo 5%. And then US, then United Arab Emirates nayo neyingiramu awo. Bali mu batono. Ate nze abasinga obulala bali mu America. Lwaki olowooza? Why is it that? Anti kisinziira. Kati Ebungereza baba bakulabako ki? Bungereza? Bannayuganda ababeere oba Bannayuganda ndikati ate ekyenjawulo ekiri ewange nti abandaba Bannayuganda abali Ebungereza n'Abangereza kuliko abandaba. Iyo kiraba otya? YouTube gives these statistics. Nange babandabye. Ekuwa emyaka. Nange babandabye empe emyaka egiraba. Abasinga nze okunda abali wakati w'emyaka 24 44 n'emyaka 45 ku 6. Abasusse 6 abanda batono ddala. Nabo obwala ate obuto 18 kwa 24 butono ddala omukutu guno. Kati nze between 42 and 65 bali ebitundu statistics nzina bebasinga obungi. Bebasinga abantu abakulu abategeera bebandaba. Between 42 and 65 bandaba. Nze 24 to 44.
Abato abaana kye bayiga. Between 18 ne 35 be baddako awo. Naye ate abo kategori kulaba nga terimbibwa. Kubanga ojja ne political theories wano, conspiracy theories. Kulimbibwa kutya? Abantu abakula babantu bakulu. Olinga ng'ogamba nti ndimba. Byenjogera no nimba. Naye nokkiriza ebyobulimba ne bigenda ku mukutu gwo? Tolimba naye. Kyoyogedde. No, si kyenjogedde. Tolimba naye oyina theories ezitakola ku muntu gwenza nti mukulu. Nedda. Azima anti kati gwe bakubeerawo mu biseera by'aba Socrates era wali wakanyiza. Because for them they introduced new ideas. And we are the Socrates of this time. Because when they introduce a new idea, can you imagine? Kati gwe ng'ogipinga. You can compare to Socrates. Why not? Socrates? Why not? Bakuba sina ku documentinga bintu byange. But technologically, wetuli wali. Era sebo sagala ontwale nga sina kujukiza abantu koko closet. Atugende mu koko closet. Kale koko closet obugwe bw'abaana abato bonna bw'oyagala balenzi bawala emyaka gyonna egy'abato okuva ku lunaku lumu paka ku myaka 13 awo wonna wetuli jangu gye tuli. Socrates Bigirwa Socrates do you know Bigirwa omanyi gonfumita fumita. I read this man Socrates, Plato, the other one. These are great philosophers. Sigmund, Freud and abo baddeko eno abo beno waggulu naye bali be benchmarking theories. Plato, this other one avudde mu bwongo. Nanga nziruseeko. Socrates, Plato, Aristotle. Yes. Yeah, Aristotle. Hey. Aristotle. Lucian, you know, the son of mine. Lucian itwalume. Ategera kusinzira ku we yasuze. Bwasula no many times Kampala n'omukyala ategeera nnyo. Kati abo great thinker abo. The great Aristotle. Bagobererwa politicians. Ba John Locke. John Locke yali mu Ngereza. John Locke, yes. Right. I do not know much about John Locke. Some wanyobudde, but Sigmund Freud, the man of our needs. Waliwo ne munafu hierarchy of needs. Oslo. Yeah. Needs tijokoma okweyongera. N'ebyetaago byeyongera n'ebikyuka. Byali weetaaga this level si weetaaga ku level eno. Era yali mutuufu. Kati gwe wagamba weetaaga V8. Land Cruiser. Land Cruiser, dream. That's your dream. It is not a dream. It is a necessity. Dream zange ndala nnyo zisukako Land Cruiser. But it is a necessity. Land Cruiser, V8. Okay. Okusinzira ku buvunaanyizibwa bwe mba nnina, okusinzira ku myaka gye ntuuseemu, okusinzira ku bukulu bwange mu ggwanga. Who is your political role model? International and here. Okay. Mu Uganda munabyafusigwa nti oyo asobola okwogera n'empuliriza. I can listen to him. Then ebweru oba mu Africa oba outside here because nze ndaba nabyafuzi bentanga nti oyo nsobola omuwuliza. I can listen to Segona, for example. Just give me an example. I can listen to him. I can listen to George Magera of recent. He's my newfound love. I got a politics n'empuliriza. I can listen to Dr. Besigye. Politics, he speaks politics, I understand. I can also listen to Yoweri Kaguta Museveni, politics. To the contrary, I cannot listen to General Muhoozi to politics. I can listen to him on military issues. You understand? So internationally, outside here, I had some found love for Hillary Clinton, Barack Obama. I think outside here, I ally so much with the Democrats of the United States. But the Republican, even omusajja ogwo oyagala ennyo. Omusajja otankuba. Yagaana okumuka. Ate bwe yaswalidde mu Iran, nendabira ddala. So who is your politician here? Totyako si munyagwa, tongamba munyagwa.
It is somebody plus me. Tugamba Munyagwa is a party president. Yeah, kale otumuleke tugamba outside Munyagwa. Which politician can you tune ng'obeera ku TV oba ku radio n'omuwa obudde omuwuliriza mu Uganda n'ebweru? Mu Uganda asookera ddala Kenneth Paul Kakande. Kenneth Paul Kakande wenakawa, okay? Yes. Bwe mba ntambuza akalimi ka TV n'ensanga yaliko. Osigalawo. Nsigalawo. Kenneth Paul Kakande munabi afuze yakeesimba okuwamya wa parliament emirundi gyonna tawangulangako naye yoyo nange muwayo eddakiika. Yes. Omumalangayo. Omumalangayo. Seggona gwe mmalayo. Ayogera asomesa avuma ajerega force ne gundi ono naye muwuliriza naye ndowooza yali mu kategori endala. Charles Peter Mayiga, I listen to Charles Peter Mayiga. Charles Peter Mayiga mba nsobola muwuliriza ku nsonga ze zakulembereza eyo za Buganda. Sebaali ekyebyobufuzi kituufu bali bamuzikiza naye nga tannakigenda mu deep. Charles Peter Mayiga, okay. Ebusooka nawuliza nga nabwiso yafa. That is one. Kati mpuliza Salamu Musumba. But by the virtue of the position of the president, bw'osanga jjajjanga ayogera nze ndowooza kiwukakatako muwuliriza. Tomuyisaako kalimi. Muwuliriza. Lwaki? Kubanga ekisooka omupiira yagulina. Oba nayogera sense oba no sense ekyo kirala. No, Museveni yandera si president. He's an elder I would love to listen to. Ekimuwulirisa omupiira agulina. Bigirwa Museveni yagira ebigambo bino ku culture, for example juzi yatugambye ekibatunza abakazi abaana bammwe ki. Museveni recites language so much is good in developing language. Akikukuba ndi Munyankole ndi Munafrika. Ekyokusatu Museveni ategeramu ku byenfuna. When you listen to him alwanagana n'ebyenfuna ebyabali nti bali babagamba biri n'abantu naye ffe tulina byaffe. Ate nze mulaba mu Musevenomics. Simulaba mu ebyo. Musevenomics, have you followed his Musevenomics? Nze tombuzaabuza. Nze muyiga mu birala. Ukitegedde? Muyiga mu birala. Piruwankwe. Kiwagamba mujajja enkwe. Kinyambe. Nze muyiga mu birala. Lwaki tobyogera? Kyenjagala era sijja byogera. N'okulw'obulungi bwo naawe ng'omuntu sijja byogera. Nze mulaba is a strategist. He's a master of strategy. Nkola kino nfuna kino. Kakati nze muyiga mu birala so muwuliriza ng'ayogera. Mu bakyala abafuuse ba Museveni ne Kenneth Paul Kakande bompadde mu Uganda. Yes. Lwaki saali kuwaddaawo? Okay. Kakati ate ye tuba tumuwuliriza nnyo olw'ensonga nti bw'otamuwuliriza ate ng'omuopozinga tomanya. Kati awo tomuwuliriza. Tomanya ky'oliko. Awo mbadde njagala omuntu gw'owuliriza ng'akunyumira olina ky'oyiga. Kati omuwuliriza lwakiri ky'omwagalako. Oyagala muwala mpi, oyagala kuwala mpi kizi omuwuliriza. Kati nina okumanya ali ku peegi ki. Jjajja omumanyi obuyaye bwe. Olina okumanya ali ku peegi ki. Ekyo nakyo kikuwaliriza okumukola ki? Does he allow you to understand okumuwuliriza? Okitegedde? Okay. Naye nga tuzeeyo eri mu bakyala badde omupayo mu bakyala. Abakyala sooke tubaleke. Omukyala Betty Namboze ayogera sense. Namboze. I can acknowledge that. Only that. Nti the level of hypocrisy eri waggulu nnyo. So bw'osanga Namboze ku TV oyimirirawo. Nyimirirawo. N'omuwuliriza. Yes.
yes kwanza mbadde naye emyaka kati tugenda gisuse mu 2 kuba namulaba 2 3 twale tuwangadde we muli omulaba ate nga tuzanya tuli mu kisaayi kyekimu owulidde naye lwakuba ye yansingako okukola bunnanfuusi yansingako okukola bunnanfuusi era benefit nze ebintu bingi waliwo enjalo ku bunnanfuusi n'enkwe kwajja gye wagaa nkwe wabye ebimu enkwe is strategy si enkwe is strategy then bunnanfuusi is what hypocrisy Twitter that is bunnanfuusi. We are talking about somebody you said you love and you can listen to and watch and you said bet numbers omwagala era osomuwuliriza naye mmanyi bwazanya naye nga namboze gwotwala awantu nakwata omuzindaalo n'akaabya abantu amaziga. She's very authoritative. Ate abigatta no bunnanfuusi ati kati ate side erinza nsobola ogita butanzika gwe tosobola giraba kyobulaba weewunyiza but I can listen to her. Abakyala abalala abayivu sirabawo omukyala bayivu bali awo batulating issues sikyamuwuliriza ati kutomuwuliza lwa interest zo naye ze interest nambozi yali mukwano gwange naye nze okola yasindika akana simanyi kayeekolera ne kanvuma n'akawe naga nti kakuyisaamu naga nti naga nedda awo mpulizaawo maama Kadaaga kati tokirabye mpulizaawo ni maama Kadaaga ate maama Kadaaga maama Kadaaga si orator she's a leader well respected commanding but she's not an orator. Kadaaga who do you call an orator? Because Kadaaga selects appropriate words for appropriate audiences. Kadaaga knows how to invoke emotions. Kadaaga Katonda yamwagala bwagazi nze ebyokugira mbimanyi byenkuliddemu. Katonda yamwagala bwagazi n'amuwa abantu be ne bamwagala free of charge. Tali award naye mbwaza tumatiza ate oba Kadaaga bali bahandlers be baba tebagala namuleeta mu lukiiko aba agenda dwonoona anti Kadaaga baba lusibye mulala. The difference maama Kadaaga tapolitikinga anti kyenkugamba bwajja kubuuza nabwe tujjakola kino abe nankanya oluguudo ayogera bigenda kolera ze duwa tooka anti kakati kyekyo kyobula mujje ku lukalala olw'okubiba ekikopo bakayingo mukozi ye muli mutyaye banange president namukoba ku ekyo imba ndi kuida abo n'ababodaboda ngobe president bazimbe ki ensonga eyo mu dakiika 3 ebigambo bimuweddeko ng'asiibudde. Twogera ku bantu akwata omuzindaalo essaawa nnamba ne mumukoonako bukoonyi naye nga mukyanyumirwa. Awo ate oteekawo Salaamu Musumba. Salaamu Musumba ayogera n'akuzimbamu ekintu. Salaamu Musumba baatuzimba amazimba genda lindooza nti ekyatukwata obuyinza batuzimbyemu ng'olabera kiwedde naye musanga nemuza nti Salaamu byakoma bwati weddankana wenda bw'ataddankana tuli luddawa we twatandikira bwe tetusenvula tetutambula we don't move. Waliwo bye tutaabala waliwo ebitaabalibwa bingi. Salaamu alinga gwe is a talker not a doer. Nze ndi mukozi naawe kiki ogusizza anti lwakuba sifunanga ku ofiisi nze ndi musajja mukozi nnyo. Nze ndi kiti kya muwogo. Olaba oli wa kikopo okuba kikopo okumanyi okuba ekikopo wenkutira Bigirwa okuba ekikopo. Anti omukozi yaliwa omukozi yasobola oteekateeka olukiiko ne luyimirirawo. Ebyo tobisobola ate sibisobola nti bw'osobola kwogera mu lukiiko lwe bateese nedda ssebo Bigirwa ssebo nakati wano nsobola okuba essimu 2 ekamuli olukiiko ne lutuula.
kitegeeza bali baba nenga bimwogera byonna byampewo tewali kigenda kuvuga oba tunayogera ki oba tunayogera ki lutuula ne luyimirirawo nentuuka nendwogereramu kitegeeza abaluteesiteese bamanyi obukulu bwa esimu ebeevuze ate oyinza okugamba simu muteesiteese twogera ku kigguka toggusa oyogera n'openinga ekifaananyi nti bisoboka naye toggusa no nze okugguka kwange kuli wakati wanze ne Katonda wange yamanyi lwaki sinaba kugguka kufuna ofiisi abantu bangi nnyo abazze ne bampita mu ngalo ne bagenda ne basakisidinga okiwulidde nze nensigalira ntya kugamba era nga naye bw'osigalidde ate olowooza nsigadde nzekka The Inside Out ne General Moses Bigirwa ku mukutu gwaffe gwa SML News ate ne ku General Moses Bigirwa nakwo kwetuli banafa ba Beaver Organic ne bakutusako The Inside Out wetwe tumaliza paati eno nze Sir Simon Muyanga Lutaya.